Tusanyisa okulaba mwami Tamale Mirundi. Era ekirwadde kya corona kikutwala kitya. Ewange baagala nveeyo. Naye ate bwe tutaaveeko paka kati bali babuuza nti abala bonna bali emitiri gya ssente gwe nga tetukuwuliramu. Nze ndi volunteer. Kuba Katonda yampa knowledge. Katonda yampa knowledge. Nampa convincing language. Nampa respect mu bantu n'okumpuliriza. Ate siyinza kuvaayo mu biseera ebyokudduka emisinde ebyetaaga we am badly needed, especially to guide the society. Bamawulire nafunye nti State House kumpi ya kulozi nze yagaddewo. Naye emmotoka yange yo bagireseewo tonalina vital service gyakola. Naye mu mididi nawe si mukuggalawo eyo baali kigambye n'ogizaayo. Naye mu mididi gino siriimu. Lwaki toyagala ate ng'obanja obukadde 5 ate babumpa anti kati so kakati abaati gyoganga omanyi Abaganda baali bagezi nnyo. Abaganda bakuga nti enkuba ng'eryokanga n'etonya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Mafia yakuba buli muntu yenna omugezi bo basigalewo nga tebalaba ne baandikira katabo ne mbaga nti the story of a malicious footballer. Baategeka ekikopo eky'omuluka n'amenya banne bonna abazannya abalungi ne batwala ekikopo eky'omuluka ne baga nti akakati tutwale trophy y'eggombolola competition eraze ku ggombolola nga abazanyi bonna abalungi ab'omuluka yabamenya. Ne mbaga nti nawandiika akatabo omukolo embaawo ng'asaanyawo Bwakabaka bwa Musanje. Nembaga lembawe yatikomya abantu mu lubiri nga Nazala we Jalia amulimbi nti asobola okusikira Musanje ate nga simulangira. Lembawo n'atulugunya abantu n'agoba abantu n'abatulugunya kakati babali awo Bwakabaka bwali bwewugenya. Ukatanza n'ebulumba n'ebumberaizinga edda tewaliwo standing army. Wategeranga nti bagenda okukulumba nga bamobilizinga abavubuka abato gundi Bukatanza ng'eyagala kulumba Ugenya. Musanje ayita mutabani we Mukenzi yali amutuumye erinnya Mukenzi kulengera wala kukenga. Mukenzi bamutundiyanga mu lubiri nga yeetanyega abatunuulidde bwati ne baga awe temuli mulamwa naye nga musajja mugezi n'abatunuulira ne beekaliisa mu lubiri ne bakola ki n'abatunuulira bannazze kulya nga beekaliisa bakola bati. Kakati Musanje kyava ayita Mukenzi n'amugamba nti Bugatanza egenda tulumba. Naye bano abasajja bange enkwata ngabo baalaga wagundi ali nti Lwembaawo yabagoba tyani ti Lwembaawo nakana kasajja kakana kakubika endingidi kamirandira nako yakagoba ako kagenda dda Lwembaawo teyakalekaawo. Namugamba nti kati tukole ki nti anti byonna byetooloolera ku Lwembaawo mpa ekiragiro nkwate Lwembaawo n'alyoka amuyoola. Yamuyisa mu kibuga ekikulu Kampala banyanga talina saati ng'endulu zivuga. Anti yali atekomeza buli omu n'alyoka bamukomera Luzinga. Komera balitanga Luzinga ekkomera lya Ugenya. Namugamba nti oyo omumaze nti mumaze atuuse bulungi nti atuuse bulungi naye talinayo kabinja kalala kabadde nti sebo weekali nabo bayoole ate abadde akulayika kasungula nga waliwo kajiiko nga waliko obushegu ye yali muva wala nga tebatebegeera kabira ye mu buwangwa bwabwe k'obushegu nga kitegeeza asaasaanya obutwa umuwa butwa nabo n'abayoola endulu ne zivuga mu Bugenya endulu ne zivuga era Musanje kye yakola teyalinda kaddiwa Obwakabaka n'abukwasa ani Obwakabaka n'abukwasa mutabani we Mukenzi ensi n'etereera. Omanyi ffe nze mpita mu kuwandiika kwange nfunamu kati abantu bali waka batudde abagagga naye nawandiise kati nakawandiika ebitabo nga 3 nze wange enkola president yampa printing naye nkadde Musabandala nkaddiye Musabandala kakati nawandiise ekitabo God is power nti Katonda atuleetera ebintu tuyigiremu. Kakati CoronaVirus buli w'omulaba wonna mu ggwanga okulimenyaamenya kiva mu structure. Tiwe baba akawuka kano baakakola kataanyewo China tebaabala singa banneebuuzaako. A dictatorship tezannyirwako
China is a dictatorship. Nti esobola okusiba ebibuga nga ne parliament ya China irimu abantu 4,000 batula mu mwaka omulundi gumu. President wawe bamufuula kabaka. Teri opposition 4,000. Naye kakati obanga abamu ku population y'abantu milioni 4 ekitegeeza mu mwali badde n'abameka nga muli China. Tukwatiti India ina 6 ne India is a subcontinent ekitegeeza mu mwina bangi nnyo. Naye because bwe kibanga buli omu bwalya mutuwa emirembe ffe abalina amagezi agakola ne twekolera abatolowooleza mu parliament. Kakati yo China is a secretive society. Teri freedom ya mawulire teri yaki. Okimanyi nti China eri ekereziya erimu milioni z'abantu 4 naye balina bakardinali naye papa si abalonda. Is a state church. Kati kijja kitanga Communist Party yetula negamba nti kakati bufuuse kardinali. Era papa tajiri organizing ekereziya ye China. Kakati China is a dictatorship. Mumugana ne mutunulya bannakyemalira ebintu ebimu byetaaga dictators. Nti bano Italy egoyeddwa nnyo lwaki Mafia. Uganda eyinza okugoyebwa ennyo singa tembadde na Museveni lwa Mafia. Mafia obuzibu bwayo nti ekibira kyagenda ne kikwata omuliro. Akakima akato obukima obuto bwonga bulengere omuliro ogujja nga buga kituuka ene ekimyufu kituuka yeddi tukizanyise. Kozi a problem evudde ku gundi ekibira kikutta omuliro. Kakati ba Mafia ba Uganda buli problem gye balaba mu Uganda enzige ebiki bo bakiyambisanga windfall okubba ssente. Kakati kubona obulwadde nabo babubiddemu. Era sikati tulina Museveni ensi yalisaanyeewo. Why? Nti China ye yali economy esinga ki yeyokubiri fe abaddugavu kye tugula ebintu ebiri cheap. Ekitegeeza nti bwe kibanga tap amazzi kakati nga ga national water tugeze ekitali kituufu ne gabaamu obutwa mufa bangi. Mufa ki bangi kubanga bakozesa bayitirivu. Ono Mugisha yagasaasanya eggwanga lyonna naye no baali bamulwanyisiza nga bamugjawo nga baga nti gali contaminated. Museveni teyagala nti asaasanyiza amazzi gali. I had to come in and fight for him. Kyobula nze nsurvive nga siri mu government. I have goodwill. Nyambye nnyo kubampi yeno nze njimanyi nze gwetafuka tenkubira simu. Kakati abantu bonna abanwanyisa mu State House obawulirako beekukumi. Nano obwemu tebamanyiddwa beyond Kampala mu offices abo ku gaba sente. Who knows them? Tibali abamanyi beekukumi. Naye ate nze kubaali beereegamu mbajire bwekyaba joga bajogamu atajogebwa. Omulenzi oyo yamutuma okunjoga akitegedde mu myaka 6 ate sinnaba mbekubye bwonna kalukantu ya pusi ne Rwanda bakagobayo n'emmotoka yako ye milioni 5 ne kagitomezo obutune bukakkanako. Kanaka New Vision bakali kubi muhoza akali kubi kayinza okufuluma kati kalaga mu fufa katema bakagwamu kandi kali kambabazi anne kachoka ne kaddeno anne kaddeno nekalo kakakuba bujingo ne kamuteeka wali ne kulubya yeba bali kubi nenza ndi stable neyongera ku manyi. I'm a very stable man. People are understanding me. My rating is a very high. Ndikakati twali tutandika program eno mulimu ebintu president yakitegeere nti yasigala bwomu. Kyovula you can afford to shut down State House. Nalekawo secretary staff nti sibeetaaga mugende mujja kwatulana obulwadde muli bangi kumbe anti ayina excess baggage nti asigaliza only essential staff kuba tuyina necessary ne essential ekyetaagisa n'ekitalekeka. Kakati asigaliza essential staff bw'omulaba nga ayogera ne cabinet yafadda kuba is doing all around ye minister yeka asigaddewo ye president ate ye minister asigaddewo. Yes kubanga ekintu yeje nakizimba nti emmotoka ku Kaserengeto bagiwondowa. Ye president ebiseera 96 yali awondowa mmotoka
kakati nalowooza nti system ejja kusigala nga eri bwetyo nabana abajozi ne batukuba endoba abakozi gwe bajjawo ate tebakola mbufe tulimbwa zaabwe omumaze okunjooga nti ndi mulamu ajje tukole nkukuba ennyondo nenkwasa omutwe nekolera nzeka bukya bajooga yatajoogebwa tuyite mpita mu meeting nabo nkuttira omuntu ng'olaba ntoya pusi yawonera watono president yayimira n'okuyimiriza nga mujimbi bwenti mukube ku kisenge mwasa omutwe ng'omubasi alalira mu ntebe bwekati era bwe kayinza n'okuba kayonoona mu mpale kubanga kagenda kekwesa mu magulu ga president nga nkajimbyemu nakajimba n'entwe yaako kati keekukumi kakati president ali bwomu. First of all ebintu byonna president byayogera would be backed by law. Singa president Museveni alina attorney general yaleeta attorney general omusuubuzi byaluhanga musuubuzi ate oli gundi eyaliwo Lukutana yali amateeka agamanyi nga mukozi naye nabagamba nti buli muntu omukozi abeerako damage mirundi musajja mukozi mulungi nti alina mpisa yata controlling bo mirundi zaloganti yes oyinza okuba mukazi omwenzi n'oleetawo ekitambo n'akuliisa abafu oyina okutegeera mulaba amasuuti ag'emivumba buli seetu ey'omuvumba gy'olaba eriko damage nanyiniyo ekyagimusuuza abantu bonna bano bamuhwezi baali mu intelligence muhwezi gundi muhwezi oyo tumukunde gundi ne otafiire babeera mu intelligence nga teraga yange eno nti muhwezi basse Kaweesi yabuze muhwezi otafiire ndi basse Kaweesi babuze mpozi ga state yekikoze ababiseeko bubisi ikutunoti ne pulukolo mpozi yali bayina oyo temuli bayina powers era muhwezi bwajja mugundi netumukunde yakikola nti abantu bamukasa mululi bonnamba gobe which is wrong nti otandika n'abapya kati otrainingira ki omuntu akola obwambega ayina kuba kundi eso oliayo problems ndoza bayina sente entono and katonda yabawunya tebaliko domestic problems nti abamukutte bafudde wakaka abaani no kakati Museveni ali bwomu ye minister ye president ye RDC ye kubanga atone bino byonna byakola president ensonga kyali sokola if you ask any credible lawyer gundi Kadaaga ayambye nnyo Museveni nati bano bamulwanyisa omulenzi bamuwulira nga ayogera mami tayagala Kadaaga naye ate Moses gwe twamuteekako ate tamusobola mami tayagala Kadaaga are you recruiting a farm manager for your farm this is speaker Kadaaga ayambye nnyo Museveni why nti Kadaaga aleka parliament nga tagiyimiriza kubanga abagiyimiriza when it requires a parliament gye wayimiriza gikomyawo you pay them twice their allowances Kadaaga n'agirekawo asavinga sente za gavumenti. Two, nga tuli mu mbeera eno president yalidikirayinze emergency n'afugira mu mateeka g'entalo nga gano gaalimu kati bino president byogera tibiri backed by law kyova olaba nti akoledde local defense na police babalyako sente basanze banywa omwenge mu bbaala ate somebody can go to court n'akyalenging ebintu bya president ne bamusasula losses. They are not backed by any law. Museveni biri ku credibility ye nti abantu bamwagala. Otherwise they are not backed by law. He would go to parliament bamuwena ku 14 n'aja addressinga n'adikiraninga masolo oba emergency. Bino byonna nga biri backed by law. Attorney General tewali musuubuzi. Tewali musuubuzi. Byaluhanga musuubuzi. Oganti bino tabimanyi this is elementary law. Bakwate mutabani wange bamuwa Attorney General olabe. Adwano Mirundi Junior ani. This is commitment. Nkubulira badira omwana omugezi ono gwe bawo Attorney General nti muto. Muto ki? Nenda bagwe bayita omuto ne principal judge nga naye muto. Naye no bamu eliminating kubanga Attorney General mulimu obusuubuzi n'obubbi nti bwatuulawo. That's the problem. Nti many cases abasajja bonna balina chances ezogaggawala but the woman you marry. Na vake kizibu. Nti omukazi bwaba mwejalabi ayinza okugana okuzimba ennyumba ne mupangisa
ennyumba ya bukadde busatu kuba ye gyayagala naye ate nga temulina ssente kugula nnyumba efaanana n'eno gye mupangisa n'osasula 3 million per month million per month kitegeeza nti ono buli mwaka akuzimbamu ennyumba endala naye omukazi alemye waliwo omukazi omukubi w'endongo nga ye mukubi wa ndongo ane wabaawo omukazi omulogo omusajja yazze emmotoka eka abaana ne basanyuka ddali aguze emmotoka omukazi yakaaba bukaabi sirimu ayingidde mu nnyumba ku kagaali tayenderako akawuka kano bwe kaatandika mbagambye nti kaava China ate ffenna gye tusuubulira ffe twalwawo okuggala ensalo twalwawo ekisawo kiggala lwaki nti bamafia era baali balowooza nti bajja kufunamu kati bo nga bamanyi ti akawuka kamala ennaku 14 abava ebweru mubagalire mu mahoteri gaffe dola 100 ebadde esulirawo tufuna dola 1,400 nabano ba immigration abali ku kisaawe ne bagaa nti ono 1,400 tumuwa lwaki kuba balina akabiro tebawa bantu balina obujozi mu mutwe bulina kwetika briefcase balina obujozi buli wali sente ate bamala kunona nze kinumanyi sattako n'omu ku kitebe ekikulu ekyobujozi bagaa nti mukubi omutano wa kajiji ali wali agalamidde media center how can you take me to the media center twakatira media center ng'obujozi sente bazitutte 5 billion ndi mulumizira mu kooti nalwiso ndi mulumizisa yezikwata naziwooli netuzikattako 0 ne batunda buli kaabwe konna kakati balowooza okukolera mu mane mu hoteri nabana aba immigration ne batandika okufulumya abantu to the extent nti singa gabadde mateeka ga ntalo martial law oba emergency powers ezafulumye mu parliament some ministers went to Entebbe ne bajja abantu baabwe mu karantine there is a former PPS or president went and collected owe n'amugjayo nga tamanyi nti ente ate bw'obabuulya n'obaga muli balunzi bante kati ente y'akalusu bw'egiteeka mu ggana lyo reasoning because they didn't realize how dangerous this virus is nti oli mulunzi wante yewe cattle keeper oyinza okuddira ente y'akalusu mu faamu yo essembabule n'ogitwala embalala wabula obwongo bwe tebumubuulira ayagala okulaga amaanyi nti agenze mu karantini gundi najjayo omuntu n'amuteeka ate mu baana be mitwe he doesn't know, she doesn't know, he doesn't know how dangerous the disease is. He cannot take a diseased cow to his herd, to his farm, ranch. But she doesn't know. Oh, he doesn't know. Nti ata abaana be bali more than a cow. His family is more important than his ranch. Ente yakalusu agirwanyisa lwamirama. Kati kalusu yabula bamuwa bilioni 14. Kalusu yabula. Ne bakwata sekundi. Tuchita self-destruction mission. You embark on a self-destruction mission. Wetaweka. Uyimba mumuguwa. Kakati netukazanyiramu olwa commercialism. Ekyokubiri bayina enkola ey'okulya ssente ffe ne batuyita abasiru. A mass communicator like me, a group psychologist, ffe to planning bano bonna how to fight to make a program, a public program ffe tubikola. Nti I studied the society nemanya nti Rwanda bwenyigibwa ffe si bwe tunyigibwa. Why? Museveni anoonya akalulu tabba nze nebaga Museveni tababba kalulu teri abba 50% bakubuuza wakajjewa abantu beeyiwa mu luguudo. 2 toyiraga nti kato wange wasasi wange bibya abazungu. Kakati gomba ka parliament owa FDC yazina amazina bamuwaana nnyo yayisemu Yawangudde w'enaalemu beesi yafeesa nti bamubbye emashini tesobola kukola bintu bibiri. A system webba besije lwaki ate kwe mupite mubba owa besije kitegeza besije akaluta kayina. This is what it means. Bumuwereza abazungu tebabalabawo. Kakati wano Museveni yategeera yakawuka akamanyi alabye banne kubanga infant stage ya system yo yakawuka konna obe pandemic tukola bwe tuti fa babisoma nti owaliyo Madrid afe
let prominent people die, hide the Pope in a bunker. Ganti makeri yakafunye to scare the population. Katonda kuyambi ofunye prominent people to scare the population. Buli yayogeranga prominent person yayogeranga nti nina sirimu nga afa. There was no cure. There is no cure now. Ekitegeeza bakuleeta abantu bomanyi mu sport simu ki nti gwe baba dose oto musa mugamba Katonda ne kabagale bagadde amasinzo bagadde emizikiti ate amasabo bangule. Kibule bya Katonda tobyepangira ko mulogaloka kati. Amasabo gogo magule. Ni lwaki nabwo tebagaggala. Ate anti amasabo tegeewaana tegajjuza Kereziya ng'erubaga oli ayinande kunyekwatira abantu nuclear atira kunde kuyi kakati yetaleekano kuja konga basamira yayinande kunyekwatira abantu nuclear baganti obutwa okuta omuntu buba kutiya just katini bwe obuto omuntu singa Dyson tebamutambulira mu ndebe mu bidomola ekyo kakati mmwe nti akawuka bakazanyiramu kakolera masente nze nsasira nnyo ofono bamwogeza ebyobusiru byonna n'adifendinga government when it comes to money ofono talabika opondo wamulabyeko mu bino omuli emitiri gya sente billions wamulabyemu nze wandabye muntu bampadde 10 olwo sente zirabise nono omukazi ow'omu mwayogera ennyo ng'ekibugulo poli yazza ntalina 10 oyo yakyenji talina 10 bali bannanyini nsi tebalabwa Diana talabwa mwenale mu buli olaba aleekaana mwavu bali mu Serena bafuuwa Mikka kale that's the situation nti baakima abantu baabwe tu okugamba nti ono avudde Dubai is not the issue. Yo Dubai eri ku busuubuzi na bulambuzi Dubai clinic walabe ku clinic okuli eggwanika owa clinic kasala omwana nga agenda kufanga kujjeko sente zo call the ambulance ono bamutwale mu ddwaliro olowooza call the ambulance nti akuyambye ambulance gogenda ogisasula amuddusiza mulage wete bakuba miranga ntayagala baleekanirawo wete baleekanirawo n'omusawo omuganda bw'ogendayo kitegeere teri ssabo ddene muwanga talifandika ku ddungu teri ssabo liyina ambulance nti ate bw'olemera wano bakutwale walala ogenda omatidde tewali lifaalo ssabo nti bino muwanga yabisobola ddungu aweereze muwanga self contained ye byonna bimala 13 owedde kakati nti bajja ne babitunuulira mu mane ne beerabira ffe ba experts tikakati president ayogera tayambiddwa minister wa information tayambiddwa minister wa trade mama wange Amia kyambadde it required the president to come in to stop the panic buying yebadde vuddeko emiwendo okulinnya katutereke tubitereke n'omwana ojja mugaana okulwala mu nnaku 32 will you stop your children from falling sick ate n'ekyokubiri 32 days president yakigera bugezi tuyina eddagala lyetukola to be produced in 32 days atukola ki me I think beyond 32 days the most effective thing is to avoid it 32 days after which tukole ki what are we going to do after 32 days yakola minimum me I think beyond kuba bali abazungu balinze winter bwegwako ebbugumu lyako terisoboka kakati mumunoonya abavudde Dubai bwokebera ku kapapula konna akagunde ng'oyingira mu ggwanga bakubuuza did you visit any country before embarking on this journey kakati what is important is not Dubai okujjako yagenda Dubai okukola Dubai transit ayinza okuba yavudde mu America yavuddewa aliwekwasa Dubai two it is not in the interest of Dubai okubulira omulwadde agenda okufiira ewaabwe nti temuteeka ku nnyonyi no airline naye takyalaba basaabaze okigamba otya nti ejja kujja omulwadde ku nnyonyi beewaabwe this is not Addis Ababa egenda wa destination ludda wa Rwanda Uganda bakugambeko nti ewaabwe mu Addis Ababa babikola abuliremu ali nabo omuddugavu akikola abuliremu nga ye afunye sente ze
Yes, omusajja gundi mukwano kwange yafudde Norway nankubira essimu ti why nze ndi mwa isolated gundi fe twate tuje yarani yatugambye nti bwotaba positive oyitawo buyisi nega nti mumubirako gobatito following Uganda nanga neito nyambi buyambi kunto nyambi nti lwaji bembadde nabo bonna babajjeyo nemuganze siri basirunga bano babajjayo there would be a law ajayo omuntu mwa isolation center emyaka 20 irrespective of your anti or president against ndoza na ichi atia nti president adengera wala bwagena mu parliament nafa saba emergency powers egwanga nalifugira ku martial law okuyo kakati ateche obuzibu chetu ina era local defense ejja kuli anyo sente walabye ko batutte mu court nti bamusanza asomesa abana court yaggalawo teriwo kakati mu martial law yali nti court martial tukutwala mu court martial kubanga iwe kira iwe madala osinga abatta abantu masolo naye abantu ye president olwokuba is democratic abireta mu peace meals kino nkiwere nali kiweze bakola omulundi ogwo ensi bagigala omulundi ogwo kakati the question je tu answeringa ziri biri one nti the question is abantu bano be mulaba be mubulidde byonna ne bagaana mmwe mulowooza lwaki bakyajja mu kibuga tebalina kyakulya nabaga nti unless the government answers this question for tuba tukola a public campaign abasoma mass communication the mass communicator who change society once your program fails to answer a single question ebanfu kakati question ya Uganda eriemu tuwulidde nonna musabeni byagera tubiwulidde naye tunaalyachi tubadde otutya ona agamba nti ki omuwala agamba yayimba kamese tambula sali akadogende kukola naye naalya tunaalyachi oluyimbo lwo temuluwulira kalo nanto kamese tambula naye kamese tambula ekubo lya wano lyaziba sali kukkiriza genda kukola naye tunaalyachi nga tewali kyakulya nti kale genda why nti era bajja kibbiramu we would identify nabagambye nti mwalirese nga ono mutani wange hamu nekati abagagga bonna tebaliyo begize yayina hamu foundation abasiramu basobola otuyamba bo bagabi babuyambi ku family ennaku we raise family ziri vulnerable naye ate kakati nekyo mukibala nti abali menyanya zaabwe naki temuyina storage mwatizikuzeyo ne muzitereka nti mmwe mwadira ne muri bolayizi nga buli kintu kimu aminiti yali musiru yayina silos zali jinjanga muri mu empeke zebijanjalo naki ebyaji babitunde bya government amafuta amini yayina amafuta mu store kamyezi mukaga tetushayina mafuta tetushayina gold reserve no gadawa anti twazati kalibwawo free movement of gold kati yo Kenya yalangiridde nti tanka za motoka zibadde zeyita amafuta mu Uganda trucks ne Rwanda zibadde zitubba omusolo omanyibu yavuwala kasola bomukazi abuliddwe mera dayo mu biwata anonyemu amatoke gera kalifa bayina masuti amanji kasa sente zikubula ngogenda ofuse kuti ekoti wajifunza ngujambula ati asigala muzitya ayenza okubaze kwekamu kakati this is a time eyabuli Kenya yagambye kuhulu yagambye babadde tebatusasula revenue Kenya Revenue Authority emotoka ezigende Uganda amafuta zigatunda wano ziraga kongezi mu transit ate zikomawo nezikatunda ku Kenya market at zero price mutusasule sente kakati without a reserve what are we going to do without a gundi a storage facility abali myenyanya nachi nga zifondi yakumusiri kakati ne kugamba tikadaga naddamu nayamba mu 7 ogwokusatu kadaga yambye nnyo mu 7 je mwendawe naye omuvubuka yali amwerega mu bataddeyo Moses baliye kubiki gwani gwe muvuka gwe gwani afuga eggwanga baliye gundi ono mukazi bagemeire yali agenda kufuuka first female chief justice ali kuliko dinga ayogera nti otajja kufuuka era amanya bwe bagatwala okulayira eri abagemeire fayiro bagikweka ejogeje zibali mu mutwe obujozo bali mu mutwe kati bali ku Sempija Sempija atwale nte mbafungule ngomania zitwale Moses yeje ente 13 halo nasasula nabaga nti ente zange nazitunze mumpe munguze kuzamu did he pay or not ajeyo receipt waliwo musajja mulolagu lagu yabadda kulya government farms
kakati Lagwata agamba ati atulage nti I did this under the directive of the minister. Ebbaluwa eriwa gye yakuweereza nga Sempijja naye munzige Sempijja bamu kuba mwe kye mutannamanyi tuyina abazu abazu bagala kuwamba buli kifo kyonna ekiri mu ggulu bakubirwa nankabirwa kakati kakakundi yako akazu kayina abazu kati Sempijja tali mu bazu ne Kasole waffe tali mu bazu abo ba Museveni kati atokubere wa Museveni kikkubya kuba kana akazu kayina abantu baako kati Wamirama ye prominent Kutesa uli omuvuka yagwa Kutesa najja kubena duli atulewo. Why are you not comfortable nti abala bajja kukola because you have eaten alone. You have antagonized everybody. You dig a pit to cover an old one. Obusungu abantu bebalina ko mbumanyi. Kakati kayamba Museveni ogwokubere. Katonda jaweera abantu emikisa. Amanyi abasoga bebasinga okuba ne badokita abajanja ba amaaso. Why? Abasoga balwala nnyo amaaso mu colonial times. Busoga abasoga omuzungu ye n'omukambwe diisi bamutwalanga busoga. Kakati omwana musoga yagenda ebweru mu America mugezi nnyo n'asoma PhD mu byeddagala. N'asomesebwa omusajja ono professor gwe babadde bajerega wano. Professor amba fulumiza akatabo how Kadaaga defeated the Mafia gang. Nkafulumiza olwo kayinza okufuluma. Nze nkola sente zange ate kati abantu bali kabeetulidde basoma. Kakati amawulire ga Uganda ogasoma nga temuli awandika simanyi kukola munasengo basimanya ninga bya busiru awandika biri mutwe gwe tebiri backed by anything mutwe gwe opinion ye awandika. Kakati omuvubuka ono nakolaga ne profession amanyidwa mu nsi yonna. Professor naga nti neewunyiza omu Africa alowooze wabwe nga yali comfortable. Ono muvubuka ino omulimu gw'amaanyi mu America ayina PhD mu America okubeera ne PhD ne bweba yaki oba mu centers ya tewali mulimu gutaliyo. Kakati omuvubuka nga inviting omusajja wa professor bayina eddwaliro libazimba eddagala lyonna lyakutundibwawa mu America balikolera ku American standards. Eddwaliro liri Gindi Matuga under construction. Nagenze eyo nsogera ekintu nga sikirabyeko. Within 6 months bajja kuba batandise ogira nga liri complete oba yeya n'ebitundu ebimu obalaba nti construction y'amaanyi kubanga omuzungu yaŋŋambye nti tulowooza tablets emiliyoni emu buli hour ekitegeeza okuba akakuba kano foundation yakoleddwa y'amaanyi nnyo okulaba nti floor tekola ki. Naye mu ministry professor bwe yajja wano baba wandikira are you interested in meeting this professor tewali n'omu. Permanent secretary wa health yajja nani yajja ne minister. Why? The professor is coming to solve a problem. Bweje babbirako sente mulambo gwabwe guli mu nnyanja abavubi bakwatira kongege nti buli kintu kyonna kalamite yonna ezze mu Uganda bagibalanga windfall. Kyovola abajjawo Lukwago era mukatabo kano nkubuulira Lukwago empona gye yawonamu obutwa Lukwago gye bamutulugunya. Mulaba abantu bano nti babi nnyo ate Lukwago ayina empisa. Nze saligenzeeyo amwe medical doctor you take me to education ngenda wange kwebaka kati siri wange myaka 6 ndi wange neighbors sijoge bona kama bunjoga sisigendayo. Once a crocodile throws you out of the water you don't go back fishing because anabera buli kaseera. Kakati bana abasajja using the professor in a patent. Professor bwe yazze ono n'alaba president kyamwanguyidde mangu omugezi amanya mangu yagambye all the sanitizers you have are bacteria killers. You are fighting a virus. Tulwanyisa virus ate zino sanitizers za bacteria. Nga tewali muntu yali akigambye president the so-called experts. My experts have told me there's an expert here. Tewali yamugamba nti munange buno bacteria. These are masqueraders. Era omukazi ono afaanana Gaddafi. Omuyitale kati gwemusasula sente parliament guaranteed ndidwaliro lyaguni ng'ebyapa byanjawulo. Nemwe kiki mwali mukoze? Ndi Katonda atuyambye kati eddwaliro singa lina we lituuse baalibba abaheresi sente zabbibwa
nenga omukazi amazebaga nti mugalanti ngeroni yange parliament neyiseteeka mukafanizi bafati obabo bayitawanga badduka bafati mbatunulya bwe nenga nti naye mukakanizi olweggulo yali badde anoonya kubo obubunjunju obufuluma ekibuga ne bafati balidduka bagoba leero line nti we are paying money to this woman. Omukazi yagamba president nti naliko nakyaddeko mu Uganda naye kankubulya simple thing amalwaliro ga Uganda gonna abawonye bebajjanjabye ne bawona n'abazo bajjanja bayita mu mulyango gumu kati bano olwokuba immune system yaabwe eba wiiki bimaze okujjanja bango okwatibwa obulwadde bwabano kyenva mulaba musipendika a lot of money awonye gwe basiibudde n'omulwadde ayingidde emiryango gyali badde ebiri nga gyawukana. This is what the woman observed. Immediately came here and visited the few hospitals. A clinic man does not have a mortuary. Mortuary, tebera kumpi na dwaliro in front of the dwaliro. A mortuary is hidden. To tell you, ebyo bazungu, nti wano tetufa. Kakati abasajja bano bakoze gundi, kovaniro. Ichupa zonna zendabadde nazo bazintuteko. Naye demand eri mu ggwanga y'amaanyi bweze basoose okukolawo zonna bazitutte kovaniro kati bano nga bakuba Kadaaga bwayi nti Kadaaga yasula omusajja ono ye kasa yali seninga nti omusajja akugambye you are using sanitizers that kill bacteria but you are fighting a virus, coronavirus. The so-called Museveni advisors had not realized this in spite of the name coronavirus. Abasajja bali wano bonna bagoba bonna basalako mitwe bonna goba ne minister wa health nga takimanyi we are fighting a virus, not a bacteria. Not a bacteria. All the sanitizers are bacteria, they kill bacteria. Hygiene. Ne because tubadde tulina kitulinawo kirala ekyo kibadde kikola kakati bana basajja bakoze eddagala lyabwe using the formula of the professor. Bakugamba wano bakugamba nemujja bisoma mu katabo kange Falazi K. Niaz is a globally recognized pioneer of making life-saving drugs. Access across the globe. Forbes magazine's cover story 2014 listed him on the most interesting man revolutionizing the health world. Amanyiddwa bana batalina na mpeke ya sipolo gye baali bakoze oba panado bagamba mbu kwaka professor kubanga the professor has come to solve a problem we babbira sente lwaki akabuka tekabamaleewo kuba bano balinga obukima buli obuto obulabye ekibira nga kikutta omuliro n'obiranga obusanyuse ku buli mukungu baga kakati president yakoze ekintu nekinsanyusa yagambye basi ne taxi ababasi badde balinze kuyingirawo ate nze mbabuuliza nti egundi abantu abasinga obungi mu Uganda mu Kampala tebalinya taxi amuteringi mugende mukole research nze nagikola taxi zikola tewali basi zikola wano nze nabagambye ababasi kasa mumpa sente zange anti abalala basitisi tetukyalina kibiina kitugatta as owners taxi operators olina mugambo wa pioneer bus nti mpa 7 nagana nenzikuba nenzijja ku luguudo nze siyinza kuwikya bibugo byange kubiwa pastor nga pastor talina mulimu gwampadde yadde okuyimba mu kwaya abaana bange basomere kuki lubale gwembadde siwayoka munyiza kubwerere nti mumulye mwababye buli wamu abebajagala give me money ezange zirwale waffe mu kyalo naye bwaba tompadde nje zikuba basi kakati singa president abantu nze nakibala kamunyezita taxi etandika okukola mu Uganda ku ssaawa 9 ez'ekiro abagenda mu Owino. In fact nina program gyenkola ku Friday ssaawa 12 tuba ne jam ate motoka zino gundi post vehicles nabuuza bakolawa nti ba mu Owino luddawa bayinza okuba ba mu Owino abantu bagagga bakola mu butale bayina motoka if you are coming from Entebbe at 3 AM there is a jam naba traffic kwe bali ku luguudo kati emotoka nezisemba yokukola ku ssaawa 3 ye peak hour ya 1 ziddamu okukola ku ssaawa 9 nga abantu baddayo. Why? We don't have night shift. 2 genda ku ssaawa 10 n'emu 12 olabe na Mirembe Road
olabe Bombo Road, olabe Jinja Road, olabe Entebbe Road batambuza bigere okubeera staka mu jam. Okimanyi nti mu Uganda osanga omusajja gwe basaze ensawo bakifeesa obukadde bubiri ng'ali ku bigere atambula. Neweebuuza nti ono okimanyi nti owa takisi bwaga nti 2,000 ng'olyaga nti wayi 2,000 zino zigulamu egundi omuzigo n'ensiika mukene. Many people moving on foot. Waliwo olunaku lwe baasiba ensalo ya Uganda bwe twagula amagaali as the president says. Uganda nizisiba siru bayise mu bizibu bingi balinga bayizirayiri tulabyani how have they survived, and that is also dangerous. Nti bana Uganda tebatya kufa kubanga amasasi mu Uganda bwe gavuga bwe gasirika gye balaga gavuga bagenda ati kulaba ate mu kibinja. So omusajja yajjanjaba mayombo dokita yagamba is not easy to treat a brave man. Kyomugano kola kyakola nze nali nkuba abasawo mu ddwaliro nti sifulumako mukazi wange yanzigalira mu nyumba nali njikolezezza omuliro ate nga nawe mwoli munda era gwali mukwano gwange bamuyita mulowooza yakubira gundi abafaya nti emifaliso mwegirika njikumeko omuliro nzigaliramu oti yo mwekwata mukanji wekye nange nfiiremu nyumba yange nali njokya. How can you keep me inside? Am I in a prison? Anti wali mulwadde. You know, anti kubuulira nti treating a brave man is not easy. Tigwe kikondaba mu mbeera embi n'olowooza najja ku NBS nga nzunga naye ate mwe najja obugumu nti if you deny me gwoloza mu prison kati oyo musajja owa prison ne PhD yaterezaayo okujja ko bangambi bana ebintu bine era mu Katonda mu kitabo kyange ekyo God Power mbagamba ti abatu tulugunya tujja bala bakonga badduka. Why? Mukatu tumukunde Refunanti Jen ne mama wa Kitata bonna bagenze okulaba abasibe aba prison ne bagamba nti ku bulwadde obuliwo mwenne ebintu ya mumumbireka tujja bibatwalira bali abasibe mudeeka. Enjawulo ya mukatu mukunde ne nyina wa Kitata omuyajidde mu motoka mulala ku taxi nenga bonna bazze kulaba basibe kati Kitata ntumukunde bali butuzira babonga singa tumukunde yalota ko nga ali ne Kitata mu komera yali nti kigwesese nchokoba mulinya lya Yesu neti kitegeeza balala baliwo tikibategeeza because an African omuntu yenna nze manyi egundi empale je nyambala asatu mu kiwato ana mu 2 wansi kofini nalinje nje egizemu era omuntu baba wa accident muyinza okwocha olusalu gye mugenzo muzika ne mulwana n'emisota nga ebijja byewaabwe tabirowoozangako. We have prominent people who have had a stint in Ruzira, Moses Ali, Muhwezi, Mukula, Namboze, Muwanga Kivumbi, and many others. Bali bakoze ko fundraising ye Ruzira tuteke emifaliso. Abali bakoze yo fundraising. Hey, Moses Ali yekaya abawente ku Christmas yidi nani. Kuba yabeera yo had a stint in Ruzira. People don't believe. Botunu ya coffin is hard to na ziraba, but your permanent companion is a coffin. Omukazi omwagala nnyo naye ne baga nti banna abakazi obadde ina basatu nga buli omu ayina ekisanja kati ekisanja ky'okubeera ku kabbuli tukitwale ku kabbuli buli omu akuumeyo oli afata bamunno your best companion is a coffin. The permanent companion is a coffin. But we don't know the size of coffins. Why? The brain does not wound. Kakati in conclusion nze mbagamba nti tuleme kulowooza nti Museveni ye yamba. No, it's good we have a good leader. N'abagamba nti mwabanya omwenge bwe mwekweka temwekweka Museveni. You are facilitating your death. Ate na bano tebayiiya kambabulira abantu abayiiya. Musematalo wokubiri kampuni ya Mitsubishi yetunde motoka ne Toyota zali zikola byakulwanyisa. Japan ne bagitekako ban teyina kola byakulwanyisa. They turned these very industries into car production. Today mala kubuuza bwenti nga a change agent. Why do people hide themselves in bars to drink beer? Company obwenzi ekyokusatu nti echupa za beer tebalina empty. Kakati if I was a marketing manager of one of the breweries, this would be the time to introduce bujebulibu container
mu Europe omwenge tosobola gunywera mu bbala guli expensive kubanga tulina wear and tear. Omukozi yenna akola essaawa 7 pound 5 essaawa 7 buli hour pound 5. Kakati mu Uganda mukamwe muli ebbala gy'otuukamu n'otuula mu ntebe n'okwata n'ekitabo kyo n'owandiika ekitabo n'okimala nga tewali azze kuba bamanyi omwenge gwa lwaggulu ne batamanya nti entebe gye ntuddeko erina wear and tear. Omwenge bagutunda muki mu supermarkets n'ogula katoni yo n'ogitwala ewaka. Omwenge gw'ewaka tegunyuma. Kakati kankubuuze mu kabbuli olibeera munani. Omupiira gw'olabye obw'omu tegunyuma kuwemula. Ekibagaana okunywera omwenge waka kuwemula temujja kuwemula baana bammwe muwemula babbaala. Laba kino kiina kino kati kkiriza okwemula kw'obadde wemula abawala babbaala emimwa gisibeeka kubanga omupiira gw'oyagala okulaba ng'eka TV gyeri mu kabbuli oligenda naani. So we must change as a change agent. Nti bano abasawo muyingiddemu obubbi obwa ssente obw'enzige enzige politics enzige approach has been brought in this dangerous disease, a dreaded one. Abaganda bakuga nti ekimirente embuzi edduka buddusi. Why? Bw'olaba America superpower efufunyadde Italy era erina ba Mafia nga abaawano babizanyiramu. Dead bodies are piling in the churches. Nti abantu batera n'ogendayo jijjayo nabo balwale. The army was deployed to ensure nti omuzungu asigala mu nnyumba ye naye abalalu gye bali abagala ogenda mu ttatu abagala ogenda mu bine bimufumita egundi abantu ne babeera olunaku lwa kati oyiga ki mbu omuti n'agukola bwati mulimu n'obuwemu omuwala najja yeebambira ku kinankani ekyo. Life is better. Nolwekyo you are not hiding away from Museveni. You are facilitating your death. The moment you defy Museveni chobola tibiri legally backed. Nti kyembagambi ti Museveni yali declaring emergency n'agenda mu parliament 14 days ne bagiyisa emergency powers nga byagala ne kibanga you are defying the law ne yakozesa persuasion nti yes state house agigadde emmotoka ya usage sigaddewo. I think mine and a few others abakozi bagenze ewaabwe. Kakati gwe bwobanga gwe ekimirente nabaga nti bwolaba Nalongo ye adduka mu loogi nga yeekunkumula ate atannazaala kunaka nti ku musajja mwambale ggulawo oba mulalu.